Akakiiko akavunaanyizibwa ku biteeso bya gavumenti mu kikolwa ng'olukulu olunaku olwaleero kasinkanye abasawo awamu n'abawaabi ba gavumenti. Ensisinkano esoosewo ebadde y'abasawo nga bano balambise biki bye beetaaga okusinziira ku bo bategezza nga bwe baagala okubongeza omusaala si kye kyokka obujjanjabi okubeera nga we buli n'ebikozesebwa era nti kibaluma nnyo buli omulwadde waggyibwa mu ddwaliro lya gavumenti n'atwalibwa mu ddwaliro ery'obwannannyini ng'ate bandibadde bamukolako. Bano badde bakulembeddwamu omumyuka w'akulira ekibiina ekibataba eky'abasawo Professor Kibwika. We as Uganda Medical Association, we are saying this is the time to revolutionize the health profession, the medical profession in this country. You're a member of NRM, you mentioned that, ruling party. With all due respect to the ruling party, NRM went to the bush. How many lives were lost? They made a sacrifice to bring peace to this country. As you always tell us, how many people died? 1 million. How many people are haunting you? Now, when you said doctors go back to work, people are dying. We are pleading to the government, please sort this out for once so that people can stop dying because they're dying anyway. Bano bagenze maaso ne bategeeza nga olunaku olwajjo ensinkano gye babaddemu n'abakungu mu minisitule ya wakati bwetaavuddemu kibala anti obwedda bababuulirira ate nga nabo baafuna dda okubuulirirwa okuva mu masomero gye baasomera. We were taken by surprise in that we expected them to discuss our requests, to discuss what they had to offer as government. Instead, they lectured us, they gave us career guidance and lectures on parenting. So members of Uganda Medical Association did not appreciate those lectures because they have received several of these lectures as they were growing up. But the mere fact that they are already senior doctors, they know about career guidance and they know about parenting because many of them are parents. Solicitor General and Attorney General told us how illegal we were and that they could not negotiate with us. That was contradictory because they had invited us for a negotiation meeting and here they were telling us we were illegal and therefore they could not negotiate with us. And at the end of it all, the Minister of Health closed the meeting with no conclusion. So we are back to square one. Abaka abatali bamu abatuula akakiiko kano balaze obuwagizi bwabwe gye bali era ne babagumya awamu n'okubawa amaanyi obutapondooka ku nsonga zaabwe. We have seen so many people die, and for me as a member of parliament, I wonder if we would have had a crisis sitting as parliament, but people are just there, they are trying to intimidate you. So what you're doing, you should stick to your demands. And if you think that you get what you want from this mere politician you sing around trying to intimidate you, you won't. Because you indicate that you didn't see substance. But me, I saw that one as substance, as a commitment by 30th November. I would really request that you look at that date and go back and give us the service. Oluvannyuma akakiiko akakulirwa omubaka Caps Hassan Fungalo kasisinkanye abawaabi ba gavumenti nga bano bategeezezza akakiiko ebintu byabwe bituukirire olw'ensonga nti embeera gye bakoleramu tesanyusa si kye kyokka wabula tebasobola kweyimirizaawo nga bo olw'ensonga nti etteeka teribawa lukisa kubeera nga beetandikirawo bizinesi endala. Akadde kano bagamba nti emisango egitali gimu gikandaalidde mu kkooti ezitali zimu nga ne kkooti enkulu zaweze obutaddamu kuwuliriza misango egya nnagomola olw'ebbulawo lyabwe. It was appalling because we knew that as a minister who also sits in the cabinet meetings had made a commitment which was binding on the government, and we had every reason to respect it. But we are surprised up to date, nothing has been done. Ssentebe w'akakiiko ategeezza nga bwe bagenda okuyita baminisita bonna babeere nga batangaaza ku nsonga zino omuli minisita avunaanyizibwa ku by'amateeka Gen. Kayindo Tafiire, minisita w'ebyobulamu Gen. Ruth Aceng n'abalala. My promise is made to you. I have never been fulfilled.
danger of them breaking their promises, withdrawing unceremoniously. He is to answer here. Minister, to meeting Minister w'ebyobulamu, Minister w'ebyamateeka, ate era n'ekirala kyetaagisa tujja kukola pulogulaamu endala ey'okusinkana Pulezidenti w'eggwanga omutegeeza nti nedda ffe twongere okukendeeza ku ngeri gye tusaasaanyaamu ssente. Bwe tumala okukendeeza gye tusaasaanyaamu ssente tusobola bulungi nnyo abantu bano bakolako, tusobola bulungi nnyo abantu bano basasula essente esobola okubeera nga esobola okubataasa mu nteekateeka yonna. Yisa Kigongo Kurwa Channel 44 Oreguro.